maaso. Amasomero nago mangi. St. Peter's Secondary School Bombo. Akasola bekibaati omanya development mweri awo baire bagenda okubeera nga bakolamu. St. Jonan School Secondary School ndio mula hiyo St. Jonan mujiraba yao. Akalinga futi nga 5 kakaawo yakayiwawo. Sokora Education Center kwate eyo ndoza mulaba Bombo Road, Bombo Kalule Luweero tugenda ebizimbe ndoza mbiraba. Uganda ye developinze buli wamu almost buli wamu ebizimbe gyebiri ate ebiyitirivu. Okubeera mu zi flat entonotono Kalule St. Ruth Sebowa ye yaawo yalinga omunene wa muno kakati ono bano ba Drake Lubega beeno. Kalule katawuni si kanene nnyo nga bwe kati bekafaanana tawuni ke Kalule.
banaba kubeera nga babizimbako naye nga singa bano babeera batunda wano olina okuexpectingawo ebintu nga factories n'amasomero ebikyasinze okubeera ku luguudo luno masomero na factories. Era olaba naawo yiyo kati factory bagenda giteekawo bakubye ebibaati ogambira nti otunda bakuweerawo sente amafactories bayumba oziraba eri wansi bazimbyeyo concrete zizaawo n'ebimuli nursery beds. Alinawo ku mataka kati mbona alina wano kalitunsi katono wagambira nti atunda afawo Vicente ettaka ly'eddungi liri kasozisozi ate wali lutobazi tutuza fab country simbi nnyo okwaliza owamu. Amasomero nabagambye n'amasomero mayitirivu obungi, mayitirivu obungi. Valley View Education Center Busula. Abantu bo bazimbi, abantu bo bazimbi twaliza owamu. Busula mukalaba ndowooza katawuni kamaanyi mu okutwaliza owamu katobe kafaanana Busula. Ekiri Uganda ekyakalina tegakyali mawulire, egamba kiringa nti okuzimba olina kubeera ng'atandikulwako alina kuzimba kalina nga kuba olina ogyegendereza olwo kalina z'olabe nga okuza oziraba paka ne kaakati nga zikyali awo.
gyejimbamu ng'omayo gyagisobola wata ogisobola ezimba eyo wansi kasa nayo tebagoba mu kitundu ng'ogizimbi. Bombo Road kyakunyugiza kwe tuli. Tubudde mu katawuni k'e Busula. Tale buugwawo kati waliwo nga kano kakyagaanye okukwatayo. Aleka abantu bawagala mujje mukole baagaanye okaggyamu. Naye abantu b'obutale bali complicated. Bo baagala ke beetandikiddewo kasita obatandikirawo akatale tebakaggyaamu. Bo baagala ke beetandikiddewo bukababeera baagala ate batera kateeka owantu olabira ddala nga mutuufu wali dangerous. Moloka ziyinza obatomererawo abantu bangi naye bo bagamba yes this katogo ketwagala. Kati nga waliwo akatale keerukaya Masaka Road mu Kamanyi ke baazimba bakazira bo baagala wali bwe baali. Gamba ebintu ebiri organized mu butale tebabyagala. Bagala ffe tuleke tubeere nga tuli disorganized. Mu disorganization mwe bafuna ekyokulya. Kasita oba organizinga awo oba oleesa obuzibu. Kalina muzira bazzo. Tugenda mu maaso. Nabagambe zibira ku 1 acre plus ezeno ku Bombo Road. Tawuni awo gye mulengera maaso gundi ebizimbe n'amayumba awo bayita obw'obulenzi maaso awo bayite obw'obulenzi. Bali awo gendawo ne bakuwola bodaboda bbanja nobeera nga basasula padde.
basimbawo batandise okukubisa ebipande byabwe ndaba wano bayagala kati kamu north